Ensinkano eno yeetabiddwamu abakungu ba Busoga bakulembeddwamu Katuukiro Dr. Joseph Muvawala Nsekere, omumyuka we Dr. Muhammad Lubega, baminisita mu Bwakyabazinga n'abakungu ba Uganda Muslim Supreme Council. Regional Kadhi wa Busoga Sheikh Muhammad Boa kulw'abasiraamu asiimye Kyabazinga wa Busoga William Gabulana Diop okuna olw'okwagala obusiraamu era bw'atyo neeyama nti ng'obusiraamu bakuwazaako Obwakyabazinga mu nteekateeka zaabwe ez'okulaakulanya Busoga. Tuli mukono gwo ogw'okuba nti tuyamba oba tukuyamba ku luuyi lw'abasiraamu okuba nti otuusa mu puroguramu dona doli kuta mu Busoga eno okugita ku mutindo omulungi. Katuukiro Muvawala asabye gavumenti okuddiza Busoga ebyayo n'okukubiriza abasiraamu okuyambako Obusoga mu kukuuma ebyobugagga byabwe. Tujja okusaba pulezidenti ndi musaba kuyiza byaife nga weyabiiza wandi wona. Ategeeza Mufti ng'Obwakyabazinga bwe buwadde obusiraamu ettaka okuzimbako ekitebe kyabwo mu Busoga ekisanyudde abasiraamu. Technically advice yange edda kuba tulidabawa leasehold ey'obwereere in eternity. Okay? Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajji asabye abazadde okusomesa abaana empisa n'okukubiriza abantu okukuuma emirembe naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Wadde nga avumidde ebikolwa by'abavubuka eby'effujjo n'okwekalakaasa, avumidde n'engeri ab'ebyokwerinda gye bakwatamu abeekalakaasi. Gavumenti ebeerenga abantu ebakwata ng'abantu baayo, hana abaana baffe baleme kubeera n'eddalu eriyitiridde erituuka okubeera nga lituuka okuyisa omusaayi. Obudde abakulembeze okwongera okusomesa abantu ku kirwadde kya COVID-19 kubanga buvunaanyizibwa bwa buli omu bwe butuuse essaawa dino engeri obulwaire ye buli nti butulimu as a community. Nsaba twongeremu amaanyi tuleme kufiirwa abantu baife. Mufti Mubajji atunidde Kyabazinga ekirabo ekya Quran ekwasiddwa Katuukiro Muvawala. Ivan Lubega yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.